noye Sheebah omusajja gwagambe yamukutamu mugere ani ayagala okukwata Sheebah akunama Sheebah tayina basajja in fact if I hear man raping Sheebah Sheebah aliga mbuzi embuzi eno enkazi ate ekweka kikawenu kati okawenana obugulu bwonna buyina okubanga bunyukoka kati ani akwata Sheebah oyo queen mbe bamita queen telling you Sheebah tayina amukwata oyo queen Sheebah is in a plot they are targeting somebody let her pick the courage to inform us what is this ani ali amukote ani yakikoze bya bufuzi sechuta yali ruda takola kwete kavumbuva ankwata gotelia kwata ne okunama atubulire abantu bakukuta baba onsabe bali akabonera akokunguluke kalaga akumu manager we yaliwa oyo Sheebah chamulire sekati katika fa abamanyi tukebera ku bugulu netukebera ku mpali netumanya nti oluti muli sirugo omukazi ayina okubeera ngaalinga lugombo yugesi naye akunama kati yaleka mungi iba manager baliwa abaganda baga nti ositamye nnyo n'obusolo bulidde enkoko z'abantu kati otekyayina nkoko nkulu who can rape this woman I challenge her to mention the man gwayogera no bakola homecoming yogera nti bakutteko yogera nti Salamwana tiyaliwo yali afumbirwa Salamwana and what they do amazina tulina amazina ga Nankasa n'amazina g'abakisimba agawemula when these girls don't see tebakimanyi Salamwana bamutu yajja wano nakubale munadini kikonamu bakakukungula kuba amazina ge yali azina gekongo azozina amazina ngatawili sikamuna kimuka amazina I challenge that Kagara if she thinks she is important let her reveal to us the man who tried to rape her otherwise she is just bragging around nobody